أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه، الذي خلقنا وسوانا وعدلك في أي سورة ما شاء ركبك. ثم أصلي وأسلم على أمجد محمد صلوات الله وسلامه عليه، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. President yakuvululira kansokibano tendereza Allah oyo yatonda nze ate mugamba yakereye ate mugamba bulijjo akolaki ate bamwasizza kati kino kinaawo ti ate tuli mu struggle. What do you mean by that? Allah yasalawo Nubian tulibeera mu struggle ng'ennaku z'omwezi 10 agenda kuwasa mukwano gwe. Then if you can't believe that, wallahi hiyo nalikimanyi nti ekyo Nubian Allah kimuwandiikako ajja kuwasa mukazi we. Era Allah n'agamba nange ndiba gyenva embaga ngibeereko. Kati abatugamba nti twakereye oba twayambye oba essaawa si eno mubyesigalize. Allah yagamba alimuwasa leero era amuwasizza. Ekyokubiri sembayo nsaba muli muti edda wano asanyukireko ko Nubian. Omanyi obuzibu bwe tulina nga tonnaba kunyiiga lwaki Nubian yawasizza. Allah eyo mabega ffenna gye tupulira ffenna tumanyi tubaako n'abatumenya omutima mu kusooka nga Allah era kyeyakuggyako ekirungi n'oyagala okwetta. Allah n'agamba Nubian nti owetta nja kukuleetera mutoni agenda okunazaako ennaku. Lwaki temumusanyukirako? Simbayo His Excellency Ssebo President w'e Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu kusanyukira kwebaza President waffe Ssebo olw'okubanga oli kitangala gye tuli okubeera nga oli muntu eyeegombesa oba ku mukwano gwa muntu. Singa obadde mukwano mubi Nubian teyandibaddeawo, oli mukwano mulungi. Ekisembayo President tofanga okujjako ng'osiramuse. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.